nalinda baka video ka muganda waffe Helen Nakimuli nga naye yasibanga wano nga akubaganya ebirowoozo eby'abantu bekalangala nga bw'aba tasobodde kubituusa ku fulo ya parliament abireeta wano ku parliament yaffe ey'ekizungirizi era Sebo Peterson tukwebaza etteffaali ly'otadde ku bannabyabufuzi manyi bannabyabufuzi tebasiima tebajjukira bannabyabufuzi bankwe ng'oggyeko ffe baluwemba abamanyiiwa gye mutujje waliwo omugo nali naye nkakasa omumanyi ate mukwano gwo Seeka Kamyuka Taimiya n'agamba nti mu bannabyabufuzi be yalabye mu bulamu bw'ensi eno talabanga muntu alina nkwe alina effubitizi alina enge nga Luwemba Luswa wamukola ki? Seeka Kamyuka ebiseera ebyanansonyiwa nali sinnafuna piraawo kubanga ojjukira twaliko mu pulogulaamu wano babiri. Seeka Kamyuka teyalina ntambula teyalina mafuta nankubayo oluseke ate nga nange siri bulungi nga ndi mu kalulu so kati awe waava embirabaze naye yali akuba luseke nga naawe toyimiridde naye nga ndi muntu mulungi kyose kinene ndi muntu mulungi nedda oluseke lwa bulijjo naffe tulina be tukuba oluseke tukuba nze oluseke ndukuba omugagga Yasiini era nampuliriza tulina be tukuba oluseke ne Seeka yali akuba oluseke yes ne Seeka naye yali alukubanze ate nga siyimiridde omugagga yenna bw'oba omukuba oluseke olina mukwata bulungi kumuwaana kumwebaza mirimu kumuyirawo mubiri kati ate Seeka Kamyuka yalema okunjirawo mubiri ate najjagwa mu kiseera ekibi nga ate nange ndi yala naye kitali gwe ogutali musango Seeka simuyinaako buzibu naye bannabyabufuzi muyige okujjukira muyige okusiima abantu abataddeko ettoffaali ekyo bwe munaakiyiga mujja kuba bulungi otherwise fe tubaagaliza pulogulaamu ennungi ate byonna bye tugenda okwogera wano ebigambo si buli kimu nti kye tugenda okwogera kigenda kukusanyusa ne wabula sengejjamu ebyo ebiyamba ensi yaffe Uganda. Webale nnyo webalire ddala dakiika zino ziri 14 zibule ziyise ku ssaawa 3 ez'okumakyagonako olwaleero ampuliriza ku Radio 4 Radio 7 ne Radio 8 webale nnyo webalire ddala nze Kagogwe Fulgencio Peterson omukulu ono Luwemba Luswa twagala tukube ttooki mu nsonga olwaleero ezigenda mu maaso njagadde tutandikire ku nsonga trade order gavumenti okubanga yeetema engalike buli kaseera kino nti waliwo obutakwatagana mu ministry n'abakulu ba minisita kubona olwaleero bajja mu parliament n'ayogera kirala tibannange trade order eyimiriziddwa ate avunaanyizibwa mwennyini ku gavumenti ez'ebitundu naye n'avayo n'agamba nedda oyo kyayogedde kikyamu munnayuganda ngasigadde mu bbanga kakade ekisooka betwesiga ate balinga abatuyiwa bannayuganda balina okukitegeera nti trade order eno si ya minisita yani ekintu kino kivugibwa ddala okuviira ddala waggulu kuva ku president n'abantu baaboolubatu kubanga olwaleero kino ekiriwo leero yes twagala enkyukakyuka n'enkulaakulana mu bibuga byaffe n'ebitundu ebyenjawulo naye kisoboka okutuukibwako nga tuyina enteekateeka ennungi. Nawuliriza minisita wa gavumenti ez'ebitundu Rafael Magezi ng'ayogera n'agamba nti trade order eno egenda kuresuminga egenda kuddamu bunnambiro era abantu bekikosezza tetumala gagenda kusenda abantu wabula tumala kubalabula ng'ennyumba zaabwe tuziteekako X era abantu abo tuyina plan ey'okubafunira gazetted areas mwe balina okukola ki ebifo ebirala balina okukolera naye tuleme kusooka kusenda abantu tulyoke tubafunire aw'okubateeka nga n'abamu tebakyasobola okakasa otya nti omuwendo gw'abantu gw'okosezza gunaaja mu kifo kiri sooka omaakinga omane omuwendo gw'abantu bano okusinziira kye maakinze ABCD oleeta alipoota eri parliament yeetengeredde parliament ogitegeeze nti tulina omuwendo gw'akakadde kamu n'okusoba omuwendo guno tutunulidde ebifo bino wammanga tutunulidde mu Kalagi tutunulidde Embuya tutunulidde Egundi ebifo bino olwaleero bye tutunulidde okuteekamu abantu bano abanaba basenguddwa ne Poteya kino olwaleero Fulgencio n'abatuwuliriza nga bwe nkugambye twagala enkulaakulana abakulu baakoppa Rwanda abakulu baakoppa Rwanda nti Rwanda buli lwogenda e Rwanda n'otunula e Rwanda n'ogenda ku street z'e Rwanda
tekuli bantu balinga abo, tekuliko bukonteina, tekuliko batoninyira, tekuliko bantu balala. Kati buli lwokoppa ekintu munsi etaliiyo, sookoddeyo olabe kriteria ki gye baayitamu okutuuka we bali. Lwandeze yeteekateeka etya? Tekigudde bugwi mulundi gumu. Tekigudde bugwi mulundi gumu. Abantu bano olwaleero boogobye, bayina abaana, bayina families, bayina at least bawe ebbanga. Ekitegeeza yo gavumenti yagala ekibuga kirerere mu wekyemu. Yes, which is impossible. Tekisoboka. You need to plan for these people. Omanye nti abantu bano bagenda wano ABCD tubateeka wano. Kino olwaleero ekiriwo tekiri mu cities zokka, tekiri mu tawuni wokka Kampala, kiri ne mu tawuni councils ez'enjawulo, kiri ne mu byalo. Abantu babamenya bagenda kubateekawa. Ebintu byabwe mubitwala. Abantu balagewa. Nina mukwano gwange omu gwe nali njogera naye. Yes. Nga tuli bweru eyo bali wa muzindaalo. Nimugani abantu bano. Minister. Yes. Nangamba. Nemugamba abantu bano mugenda bakola mutya. Mugenda bateeka wanga amaziga mangi. Ate amaziga buli gayitirira. Gajja n'ebirala. Yes. Nambuuza nangamba tugenda bateekawa. Bavaawa. Yakuddamu kimu bavaawa. Ndowooza owulira impunity of the highest order. Bavaawa. Baminisita abaka ba parliament muswaleeko. Muva muina background ezammwe nga nafu nnyo nga muva mu family embi. Bw'obadde otandika ogenze n'ogamba nti kiviira ddala waggulu ku mukulembeze w'eggwanga. Yes. Nempulira ennaku mu mutima. Kiviira ddala omukulembeze w'eggwanga ate nga abakimuwa. Omanyi lwaki nga abakimuwa listen nga abakimuwa bano abantu be bennyini abalowooza nti bawuzi ba bunyama. Whoever is advising the president on this case, on this matter, please revise the trade order. Omanyi lwaki mpulidde ennaku bw'ogambye nti kiva wa president. Yes. Neneebuuza nti buli kimu ekitateredde. Yes. Anaabeera ye. Is the fountain of order, is the fountain of honor. Nga mumutisse ebintu bingi. Whatever these ministers, whatever the DPCs, the ISOs, the what, is the fountain of honor. Tewali kikolebwa mu ggwanga Uganda nga General Kaguta Museveni takimanyi. Ekyo tebakikulimba. Tewali kikolebwa mu ggwanga Uganda nga takimanyi. President Museveni teyeebaka. Let me tell you, tebeebaka. Kagugu olwaleero we tukwazika ku bukulembeze bw'eggwanga lw'omanya nti baakuwa mayembe. Lw'omanya nti Bannayuganda baakuwa mayembe. Fe tusaba obuvunaanyizibwa. Lwaki ogayita mayembe? Listen, tusaba obuvunaanyizibwa. Tusaba obukulembeze eri abantu. Onfuna? Naye obuvunaanyizibwa obwo bakuwa mugugu. Kankubulira olwaleero bw'ofuuka chairman w'ekyalo ojja kakasa nti obukulembeze kizibu nnyo. Olya konkona onadda wano ekyeya kakati mukyala wange aline gundi aline oyo ye mukulembeze w'eggwanga alina okuwuliriza buli muntu yenna mu bitundu eby'eggwanga ebyenjawulo. Diwe tunalaba nga ministry zalonze zikola n'obuyinza bwabaziwadde. Anti kakati given the fact that nezimwa bubi report, given the fact that General Museveni is the supreme leader of this great nation Uganda, I never advisors. Never advisors bano nabo simanyi lwaki oba bebika bwe bisi blanket ez'ekyoya basirika simanyi ekyo nakyo kiyinza tuteekeddwa okubeera nti tukola ki tukirondoola ebintu bino byonna bisobola okukola if the president is advised accordingly. Ne bamuwa advise ennungi nga ya busimba. Kino ekyakyuse ne kikuba enkyogera nkidde eri Bannayuganda bagenda kumalako batya nakyo. Ate kakati baakirabye one president was advised ne bamutegeeza okusinziira ku intelligence yange gye nagifunye ye yange okusinziira ku Luswa Intelligence Services. Yes. Oyina ne company namba. Nina ekitongole ssebo. Ekinoonyereza. Kinoonyereza ku ki? Byabufuzi.
kinoonyeza ku byabufuzi kubanga eno trade order erimu ebyobufuzi badvising the president core values za company yo ziyimiridde ku ezo nja kuzikubuulira nga bwe guba nga gwe mulamu sebo gwandese wa nja kuzikubuulira vision yeriwa nja kuzikubuulira ojja kumpita olunaku lumundu kuwe kubanga kyetaagisa essaawa nga 2 namba ate no show ya saawa emu ate kakati mu saawa emu ero yagala ate ngende intelligence yo luswa yes intelligence service yandaze nti president was advised ku nsonga eno era ne wabaawo abamu abakikuba ekkuuli ne bagamba president tunuulira ku ggwanga nga Rwanda litulese nnyo abantu bano tubagobe bwe tuba twogera ku smart city tutunuulire eggwanga nga Rwanda districts zinene eziriko bukonteina eziriko mugoteke eziriko biki tubumenyewo tutekewo ki oshagani tubumenyebo ba investor basobola okuzimbawo bakole ki bazimbewo bizimbe abantu bano bagende mu bizimbe era tunuulira nnyo be bamenye minister Rafael Magezi ng'agamba nti bagenda bafunirawo okulaga ekyakuna apaana alamain tebasobola bagenda mu bizimbe era kyovola abantu olwalero be bamenya ekizimbe nga kimeruka babaagala mu bizimbe babaagala musasula omusolo nga muli mu bizimbe kubano ku nguudo baba tebasasula omusolo gwe Munnayuganda gwe bamenye olwalero gwe Munnayuganda trade order gwekosezza tosuubirayo kufuna mwasiriza eri gavumenti bino byonna bikolebwa ababaka ba parliament be mwasindikayo bebise pulangede y'ekyoya bandikoze eki bali mu kulya supu wandiga bandikikoledde ki kino omanyi mubaamu ebintu ebimu byolaba nga muganda wange sometimes ng'olina ku resistinga era bannakawempe North mwafiirwa nnyo omubaka ali 2 in 1 katuyambye kuterezeemu wano katono ku linnya lya minisita Honorable Balaam Barugahara neyanziza bwe twali tusoma batugamba repeat after me Barugahara Balaam Barugahara okay tijja kutereera minister Sebo Nsonyiwa muyinza okunfiiriza emmotoka kuba luli yagulira gundi ani ono ow'ennateete publicist kati nze luswa ndi mu level ya mmotoka toli mu piki ate bw'oba ogula kawundo waliwo buno bukawundo obuliko buno bukasige oyagala ki buno bukawundo eziriko zino zikasige ng'ani agigula Minister Balaam tasobola kujingulira ogenda gikozesa ki ntambule nnyo kumobilizing la NRM sibo kiri kumobilizing oba Piero yu kutya nze ndi wa Piero yu ndi we NRM angulira nganze luswa luwemba Minister Balaam ate watandika wuti ekyo kale mugambe Minister Balaam uyakulaba watandika ddi olugezigezi olwo olugulira ab'NRM bokka osavinga bannayuganda luwemba ndi munnayuganda bwongulira kawunde no kasige mba nkuggyeko ki mba nkuggyeko radio 4 ne radio 7 ne radio 3 mba mbikuggyeko oyagala kutambuliza mirimu gya ggwanga oboddiza ku munnayuganda wano ndi ku mirimu gya ggwanga kati oyagala ki ampeeyo kikawundo mubuulire bulungi statement yonna gitandike Minister Balaam mpaayo kikawundo waliwo buno bukawundo bunyu moddo obuliko naye oluwemba olusa weyagaliza ampuliriza ku radio 4 webale nnyo balire ddala nawe ali ku radio 7 kyokola kyamaanyi nnyo nnyini ddala kosa nawe ali ku radio 8 abaka ba palamenti lwaki obasongamu nnyo olunwe parliament tulina okukimanya nti lyesiga legislature is one of the organs of the 3 organs that eggwanga kwe litambulira tulina executive tulina legislature tulina judiciary legislature lyesiga erikola amateeka eriyisa budget y'eggwanga Uganda ababaka bano bennyini benyigira mu process eyo whatever comes out of that parliament kiyamba nsi yaffe Uganda era omubaka wa parliament eyeetaba mu kuyisa amateeka ag'ekibogwe
nga tafuddeyo kunoonyereza kuza ku bantu alowooze mu kiseera alowooze ku bulamu life after that parliament. Temuli mu parliament eyo nti musavinga individuals. Omanyi waliwo ababaka ba parliament abali ku gundi nga babayita ba yes buli kimu yes olw'okuba supreme leader alagidde olw'okuba balina bye beeyisizaawo. Think of life after parliament. Do you still remember the Right Honorable Amama Mbabazi? Yeah. Ku Public Order Management Act. Kiki ekyatuukawo? Neri amutwaliramu. Think of that life after parliament. Okay. Serve the great nation Uganda. Do not serve individuals. There is life after that parliament. Kyovula babafiirawo nnyo okuddayo Katonda ng'agamba nedda. Newesanga nti omubaka wa parliament ye yaliyo ng'afuna $5,500 ayiika ndusu. Ng'ayiika ng'ate nange Luwemba ali mu bulamu obwa bulijjo. Anoonya obunoonya okuyingira parliament. Olina bumanyika bayiika endusu. Yes, gye bali saagala kuba mentioning ng'ano gye bali naye nga bali bubi. Kale yali mbaka waawa. Yali bubi. No, ye tontwalayo. Saagala kugamba nti ate omanyi tulina okwogera ebintu nga birina facts. No, wano ndi kufa abantu abaka ba parliament gye bali abali obubi ate bangi. Abaaliko. Nga kati bali bubi nnyo. Naye nga be bamu ku beenyigira mu bintu ebitategerekeka. As we speak today, waliwo sovereignty bill weri teriwo wetujjaawo naye ku kyababako okuba nti embeera yabwe oluusi etuuka neebange bazitowako ndowooza ensonga ki president yasazeewo nagamba nti kabawe 10 baleme kugwa mu mabanja agabaleeta okuba nga babeera mu mbeera embi okuvaayo kirina kigamba abawonya amabanja kirina kigamba era president obubaka bwamutuukako ojjukira kye twayogera wano ne kugamba nti president Museveni agaggawaza abaagaggawala edda akwate ennyo ku baavu bano abantu baluwemba n'abalala bakagogwe abakwateko basituke oleme kugaggawaza mulala. Omubaka wa parliament akulaza agenda mu $5,500 omwezi, akulaze nti agenda funa emmotoka ya $315,000, akulaze nti alinayo sente za wardrobe, sente za masuuti, ngatto. Luli nagamba wano nti omubaka wa parliament engata ajambalamu emirundi 3 bw'alaba ng'oluliba luno olwa wansi ku ssole lutandise okkendeera eyo ng'asuula oyo embaka wa parliament. Kati olwaleero president Museveni gwawa $1,000,000. Nze nganze nkivumirira waddembe lye president ngenga ye given his powers waddembe lye. Mu kino ekya trade order bandibadde balwanirira batya abantu? Kino ekya trade order bandibadde balwanirira abantu 1 abantu bano bandibadde babalaalika ebbanga eriwerako ne babalaalika ekirala ne beteekateeka bulungi bibonga bo government. Tekaka tulina ettaka lyegundi tuliguze lisobola okugira okwaccommodatinga capacity bweti ey'abantu. Tulina ettaka okusinziira mu gundi bweti bagire ba planning okusinziira ku areas. Nyo butale we buli. No, obutale tebumala. Tebuli mubakoleramu ne bwogenda kati e Busega. Akatale kakalu. Akatale k'e Busega okalabanga kanene ne katono. Okalabanga akanene ne katono. Akoita katono atenga mulimu n'emidala emikalu. N'aba planningira akatale k'e Busega. Plani yali mbi. Plani yali mbi. Tosobola kuŋŋamba nti akatale akatasobola ku omanyi inclusiveness is a fundamental factor. Bw'oba otunuulira naddala mu nzimba y'obutale abantu bano abaliko obulemu batunuulidde otya? Njagala olwaleero nkusibe okugulu ko nkusibire no waggulu nkusibe enkuba bwendi okwasa omuggo bw'oti ogende olaba oba onaayambuka amadaala ga katale k'e Busega. Kyekimu kubigaana abantu okugenda okukolerayo. No, bimu ku ebyo kubanga bakazimba bubi onfuna bakazimba bubi ate ekirala capacity entono kusinziira ku muwendo gw'abantu gwe basengudde. Obutale bwonna 17 butono cases ebwedina eyina bumeka 17 togere katale k'egundi Uruwana kali kamuocha yogera ke kamuocha yogera kali ku safi yogera ke wandegeya butali bungi bakomodi bantu kya basobola ogenda mu neto tukamunge midala mikalu omanyo mujjuzo oguliyo
omanyi omugizi oguli ku kewandege kati abantu baleke babere ku ngudo abantu bano abagira wano abantu bano kiba kizibu nnyo mu Uganda okugenda kyovula beera abantu baffe bana bazimbe bizimbe wesanga nga furezi ddako waggulu wali the stores nga abantu abasinga bakoma ku furezi soka na yakubiri basement floor neno first floor onfuna ko bakoma abantu bano ababulijjo tebasobola kulinnya madala kugenda ekintu nebo kibeeri waggulu tebakikima agoma store katosuubirayo bantu bano kuva ku gundi bogize obatwale mu butale bota planning bulungi osegedde kuwa planning yalimu mu KCCA ne government okutwaliza awamu bet bonna betaka kutweka nabako ensonga zayogedde kuteeka ku bbago ly'etteeka lino erigenda mu maaso eriraga obwetengereze bw'eggwanga lyattu Uganda n'ayogera bye yayogedde agamba lirimu ebirungi ensi lyetannaba kulaba wadde nti era mulimu n'ebibi ebisobola okukosa bannayuganda munaddala ebyenfuna olunaku lwajjo abakulu mu Intelligence Council baavudde ne bagamba nti no etteeka Parliament ababaka temugeza okuliyisa Bank of Uganda gavana waayo omukulu oyo Eting Ego Michael yavudde n'agamba nti eggwanga lyolekedde akanyamberege akatyabaga k'ebyenfuna singa gavumenti kagitanda neeyisa etteeka lino Luwemba Luswa etteeka lino tulyetaaga mu kiseera kino Kagogo neeyanziza nnyo radio fotogiwa credit olw'emiramu nga gino bannayuganda bongere okutegeera bye bataafunye ku parliament babifunirewa ku radio ekisooka lino etteeka it's a big scam to this great nation. Take a big nyo. Like I said, abantu bana abaleta amateeka nga gano biru zino of course zisoka kuyisibwamu eri president. Zisoka kuziyisaamu. Kyonna kyolaba ekijja ku order paper kisooka eri ewa supreme leader kubanga ye appointing authority owa parliament yasalawo kwani anabeera speaker kwani anabeera deputy so ye nanyini parliament ye chief politician kakati Mwai Museveni bonna abamuwabula bamuwabula kibi. In fact bino byonna ebya trade order nga weebiri. This is my view nze nga Luwemba ku kyendaba CMY amatumu gateekeko mulize radio 4 aba iso mulize radio 4 lino etteeka lya protection of the sovereignty bill birabire mukaaga binyo lyandisanyawo ne government ya General Kaguta Museveni binyo atenga lireeteddwa kwongera gikuuma nyo gaje nkomeza waliwo sente ziyingira nga gaje nkomeza abazungu bavugirira ebikolwa ebikyamu bitujja ku nnono listen Governor Bank of Uganda Gambia tagoke nyinyi okyeyogereddeko Dr. Michael Eting Ego yagambye yes. eggwanga lyolekedde akaseera akazibu naddala mu byenfuna one lwaki I support ebigambo submission ya gundi govern eggwanga nga tuli mu kaseera akokulaba nti tweteekateeka oba tubalibwa oba tubalibwe mu mawanga gali yaddeko kyetuyita middle income status mu luserwa mawanga gali yaddeko lwaki tetwetaaga bill one yakubalidde omusolo Uganda gwebadde efuna sente Uganda zebadde efuna mu mawanga agaki agebweru ne bana Uganda abakolerawa abakolera ebweru w'eggwanga nga tuli mu billions osegede billion dollars onfuna kakati sente ezo ddala sente ezo tugenda kuzirwa eggwanga lino tuyimiriddewo ku donation era n'agenda ku record ya parliament ya submitinze bulungi kati golwaleero munnamateeka Yusuf Nsibambi yes is a good lawyer ate musajja musomesa wa mateeka for over 20 years abadde asomesa mateeka naye think of Uganda we are serving this great nation Uganda ebintu bino tebyetaaga manyi naddala nga tuyisa amateeka tegeetaagamu ego tegwetaagamu mutima mubi
Otegedde kyofuna nti bwoba ofuna office yonna wetaga independence ofuna obwetengereze obwa office eyo nga togenda kusala nti olwokuba osalira gundi omusango tomuwagira olwokuba osala gundi omusango tegukola ki tegumuwagira so twetaaga okwetengerera bannayuganda ono nsibambi terimenya semateeka teyeetambuza yokka erina kutambulira amateeka gonna ge bagamba amakadde agabaddewo bagateekawo kukola ku mbeera eyaliwo olwo we tuli kati embeera ndala nnyo twetaaga etteeka lyetugenda kuga nti ekitiibwa ky'abannayuganda bakikumye batya nga constitution bwemwoba obunansi bwagenda ebweru n'akola ebitakwatagana tajagigamba nti nabikoledde bweru kati abo bakufuula mugwira okubeera foreigner si kivumo. Oyo munnamateeka Yusufu Nsibambi agamba nti etteeka terina buzibu wadde n'akamu wabula ligenda kwongera okugira abadde beenyigira mu bintu ebitujja ku nnono for example abaweereza kuno ssente ez'ebisiyaga wadde etteeka lyali teribisiyaga naye ate okusinziira ku intelligence ebisiyaga bibadde bikyagenda mu nkukutu mu mpola abawemula gavumenti ati nakyo kibakwatira mutomuwulidde ti munnayuganda ali ku mawanga n'okola ebitakwatagana ebitali presentinga ggwanga lyaffe nekyo kwe mulala kyogedde oba mugwira kakati munnayuganda bwogenda ebweru nobeera eyo munnayuganda okusindika ssente zisukka obukadde ebina kwegamba ebyo byonna babizinze agamba no etteeka lino lijje tu gavana akugamba nti obwetengereze bw'eggwanga buyimiridde ku byansimbi wadde nti ate etteeka lino bw'ogenda oditunuulira munda lirina enjuyi ez'enjawulo litunuulidde ebyenfuna eby'eggwanga litunuulira ebyobufuzi nakyawa ekirala tusobola okugira nga tutambulira ku ebyo kwegamba lyo lyetobeseemu ebintu ebyenjawulo era yakomekereza agamba nti the moment wootabinkiriza ebyobufuzi n'obireeta mu byenfuna by'eggwanga eggwanga oba oli lulisindise mu katyabaga luwemba luswa omutuufu tugende naani kakati ekisooka etteeka lyo nga lyo baalireese baalireese libabbago lyaleeteddwa mu paalamenti mu kuliteesaako liri mu kakiiko k'ebyamateeka ka paalamenti kyenandisabye abaka ba paalamenti ge bano balina omwagaanya okugenda okwebuuza ku bantu seeking advice from their bosses abaka ba paalamenti balina bakama baabwe be bantu ababateeka mu bifo ebyo so betaaga okukola kyetuyita ki betaaga okukola kyetuyita balina okwebuuza ku bantu consultation bebuuza ku bantu about this bill nti mwenga mwe mukulaba okwammwe in fact parliament eno nga tennaggwako tennakulozinga kubanga esigazaayo ennaku 14 zokka gwenga buli wemba luswa singa babe okwebuuzizaako kiki wandisazeewo of course I say no. I stand to say no to this bill. Kubanga for one reason. Ensonga ya Bank of Uganda gye yakugambye. Kikulu nnyo njagala yo nga gwe munnayuganda. Nze ngaze munnayuganda liri nkosa. Litya. One, twagala tulabe community based organizations. Community based organizations. CBOs. Luwembo olwaleero nyinza okuba nti nkolera ekitongole ekyo kirimu abantu tufuna funding ebweru onfuna funding eyebweru olwaleero bagamba nti sente ezo ezijja tujja kuze in case libaliisa sente ezo ezijja tujja kuzeetegerezanga zikolenga biki olunaku olwaleero Luwemba nyinza okuba ni political naye ate nina CB omwendi onfuna sente ezo zijja kubajja kuzidikiraininga kirimu obuzibu okufuna fund eyo tuwuliziganye kirimu obuzibu okufuna fund eyo gavumenti n'egitegeera nti ogifunye n'ogenda n'ogikozesa ebyo ebituufu by'ogifunidde n'okola accountability kirimu obuzibu ekyo anti kakati obukesi
ebbago lino liyambako gavumenti okwongera okuketta luli ebadde teketta bulungi kigiyambako okwongera okukola okuketta ebbago lino liri nnyo mu byabufuzi this is a politics munnayuganda gwenjagala akitegeera ebbago lino lyesimbye ku byabufuzi and especially litagetinze ffe abali ku ludda oluvuganya gavumenti ate gwogenza n'olikyusa nnyo n'ogamba mbu litagitinze Kyagulanyi nempulira nga nina ebibuuzo bingi mu mutwe gwange. I'm telling you as we speak today ebigenda mu maaso biraba ebigenda mu maaso biraba enfuluma ya mwami Kyagulanyi wagiraba enjogera ye ebweru ogiraba waliwo bye batasanyusa lwaki olowooza nti etteeka lino litunulidde ye anti kakati ebiruubirwa byayo oliraba naye ate era nze kyensuubira ku babaka ba paalamenti mwami Kagogwe n'abatuwuliriza ababaka ba paalamenti nga bwe nakigambye era nkiddamu you're not serving individuals you serve your country think of life after parliament. Kanfune ku bannayuganda dakiika ziri 8 ezibalekera essaawa 4 z'okumakya g'olunaku olwaleero mpuliriza yita ku noti 752 113 113 nene 393 114 bo bagamba ki bannayuganda 0752 113 113 ne 0393 093 0393 114 jagala tuwuliziganye Lwemba Luswagamba etteeka litagitiza Kyagulanyi wangi sebo baluweereza eggwanga n'Obuganda webalikuuliriza sebo nze ambasada wa Big Talent pato ndi mwogezi wa kanso George Musombako omulondo wa kati ne okusaba n'ababaka baffe betwalonda n'omuntu ava n'agamba nti nga kanso nsibambi ye sijja munenya kubanga olw'ensonga nti ali mu bbanga kati anoonya ku kyekwata bamuwa minisita naye nga ali mu kuswaza buswaza takyaswala kale pato mbaagala nnyo webale nnyo balire ddala pato alo onadduse alo sebo oba nnyabo alo wangi alo wangi sebo osobola sebo ndi bulungi sebo ogamba oti eyo bulungi eyogana tumusene Kyankwanzi oli Kyankwanzi sebo eyo ye wali olukuŋŋaana lw'aba NRM waluganyulwamu bulungi nnyo sebo kale genda mu maaso teesa simaye nteesaayo sebo kale ab'Ekyankwanzi batulabira bagambe tubaagala halo waluganda mkulu osiyotesebo ndi bulungi sebo ogamba oti eyo oyegane muhangi kubabuliisa sebo kama wange nsiima nnyo enkola yo y'emirimu weewaawo naye nze ekyo kyawunyewunyisiza ono mubaka waffe ono MP wagira n'ebbago ebigenda kufuusa byanfuna ya Uganda wansi n'oyo kennyini soka omubuuze mu constituency ye talina yadde institute yonna akasapootinga abantu b'ebuliisa naye kyanga otandika okuleeta abantu ku mpewo awo oyo tiyasaanidde okujja kubanga ebintu byabadde ayogera byo byabadde bikwatagana ali kugamba manyi nga Lugunda abaddewo oli Nankoola kale halo wangi sebo tebalekuweereza eggwanga babalekuuliriza kakati enkola eyo nze wemba ndabira ddala sibya bwenkanya nnyo okwagala okuyisa olw'ensonga esebo agadde nnyo okunyigiriza nnyo omuntu wa wansi omukyalo si yabwenkanya era eryo etteeka lifuba lisazeemu kale webale nnyo balire ddala okkuba essimu n'oteesa halo waliwo ate ateesezza ku byeggulo halo wangi kale bo balikuwuliriza nnyabo
nkubidde wano e Masindi Honorable Pakanyi. Enjabo. Kaakati mukulu oyo byayogera byonna ndaba bituufu lwa nsonga. Parliament, the current parliament, the incoming parliament, bonna bali kukukusa embuto zaabwe. Bulijjo bakola amateeka nga tebazze kwebuuza ku bantu. Ate it is their role okulaba nti bazze ne batwebuuzako ne tubaga nti mukikole bwe muti ne bwe muti. Naye bo batuula bokka ne babikola. Kyova olaba amateeka g'e Uganda gali passive. Tegaduera. Naye bagenda okwekanga nga bagamaze okukola ki? Okuwanika. Aba MP bakomewo. Bajje bamale okwebuuza kufa ababalonda. Kale, webali nnyo balire ddala. Kanfuna asembayo omu. Halo? Luwemba Lusa. Ndowooza katusiibula batuwuliriza. Neyanza nnyo Peterson Kagogwe. Nga tusiibula omukulu gavana Etingego yagambye nti wakiri eggwanga lyesigame nnyo okuteekesa mu nkola amateeka agaliwo agakwata ku byensimbi. Bw'eba gavumenti etunuulidde nnyo ekyo ate era n'ebyobufuzi bw'ebanga nabyo bitunuulidde etambulire mu mateeka ago agaliwo okuli erya Money Laundering Act wamu n'erya Political Parties and Organizations Act n'amateeka amalala gagwa mu kkowa eryo. Wakiri gavumenti ge bayesigamako okutereeza ebyo byeraba ebitateredde naye eve ku ky'obwetengereze. Luwemba Luswa nkutadde DJ Tutu natera okutandika ensonga. Ekisooka nga nfundikira njagala okwebaza producer waffe omulungi Samora abaddeko se mu mmotoka ng'awuliriza complain zaffe yazifuna era agambye mbu leero kajje ng'amazeeko akole ki kade kisookera ddala ababaka ba parliament bayina okulivayizinga the anti-corruption laws, restoring term limits ne laws relating to peaceful transitions. Okay. Bwe bakomyawo ebisanja n'okulivayizinga amateeka gano agakola ku buli bw'enguzi n'ebirala awo tujja kuba tubagyeko engalo batukolera ekintu eki. In fact parliament yeno etukolera ekintu eki ekomyewo etteeka erivayizinge ebisanja ery'ebisanja term limits. Anti term limits bagenda revisinga ng'ate bayongerayo myaka mirala giwere 7. Revisinge bastandinge ku myaka giri emikadde. Ebyo gamba nti ekkomo ku bisanja bya president lino ekkomo ku myaka liri bino bannayuganda bajja kuba tebababanje baddeyo ku bisanja 2 n'emyaka gisigale 5 gisigale meka n'ebyavudde kyankwanze nga birala wabitegedde anti kakati kyekiri kye nagambye kyovula bambyogedde nkutele ku ttama omubaka wa parliament gwali mu parliament producer Samola nkwata bulungi omubaka wa parliament gwali mu parliament olunaku olwaleero ngolowooza nti parliament yajjajjaawo ba ya family ojja kugifuluma buli kyokola kyonna kolanga omanyi nti okolera ggwanga lyo naye buli lwokola ng'ogamba nti yes olw'okuba oyagala president Museveni osanyuse president Museveni there is life after that parliament. Okolimye ate sisinza butakolimye kuba nange ndi munnayuganda ate ekirala nga nfundi wulira kino ebikolimu by'enkuko tebittakamu ne bonna akolimanga nyeja ali nga gotoliyo nfundikira 231 nabadde neewaddeyo obutadda mu byobufuzi ebyokwesimbawo naye abantu bannumbye ne baŋŋamba Luwemba owumulira ku myaka emito 2031 I am offering myself as a suitable candidate for Kawempe North constituency. Assalamu alaikum aliyo takoze barakatu andi kakatugaba bisanja 2 yimwa kamuwa kimu anedda kiri tobala kibana kiri yali amalako kya munne bwana gundire kakunyiza banna Kawempe yali amalako kya nalukola kibalibwa kitya tukibalira kwoli tugaba 2 kino ekiwedde kigenda okuggwako wano ekibulako ennaku 14 ne kino kyagenda otandika. Katonda